Vision Group etongoza enteekateeka ez'omwoleso gwa Harvest Money ogugenda okubeera ku kisaawe Kololo okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 12 omwezi guno. Bazitongoleza ku kitebe ky'ekitongole ekya Riela Uganda ekiwango mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga gwa kutambulira ku mulamwa ogwa kugatta omutindo ku birime. Akulira Riela Uganda nga ye William Owara agamba nti abalimi basanga obuzibu bungi mu kukungula okutereka n'okukaza ebirime byabwe. In my search, I found a big gap in post-harvest, that many farmers are losing their hard-earned harvest due to challenges around harvesting, drying, cleaning, drying. Storage is a big challenge. Alambuza abavujirizi ba Harvest Money ebyuma ebikaza ebyongera omutindo ku birime n'ebibitereka. Bano era batulaze akuuma kakongola kasooli kilo 3 mu ssaawa emu. Akulira Vision Group Doni Wanyama agamba nti kitukakatako nga kampuni okubunyisa amawulire agakulaakulanya eggwanga nga n'ebyobulimi mu bitwalidde. Our mission is to curate, to churn out content that we believe advances society and distribute it. One of those, obviously, that advances society, and a society like ours, Uganda, has to do with the agriculture sector. Agamba nti kirungi kuba okuyita mu nkolagana eriwo wakati wa Vision Group n'ebitongole ebirala bannayuganda baweereddwa omukisa okola ebintu ebikulaakulanya eggwanga. Ono asabye amatendekero ag'enjawulo okwenyigira mu by'obulimi n'obulunzi. Buli mwaka Omwoleso gubeera ku bulimi ne ssente, how to make money out of farming. Naye kyetwageddeko ku mwaka guno twongeddeko nti tufokasinga ku kintu kye tuyise post harvest handling. Oba omaze okulima okungudde kasooli wo, okungudde ebijanjalo byo, wheat nga abali esebbeyi mubikwata mutya zino grains n'ebisigadde. Agamba nti ebitongole bya gavumenti byakubeerawo okwanukula ebibuuzo ebyenjawulo abantu bye balina mu kisaawe kino. Njagala kusaba mwena abali wabweru nti Omwoleso genda beera nga 10th February Kololo Independence Ground. Tusaba nti mujje tugenda beera ne ba exhibitors bangi, abantu bagenda beera nga balaga ebikwatagana ku bulimi, tugenda beera n'abana ba tractors, tugenda beera ne training sessions, ononya ebyuma bikola ebirima tractors n'ebisigadde mujje bigenda beera ku expo. Omwoleso guno gusuubirwa okwetabwamu abantu 400 era nga bakugu bakusomesa banaagwetabamu ku nnima n'engeri ey'okwongera omutindo ku mmwanyi, obutunda, okulunda embizzi, obumyu, okulimira wafunda n'ebirala. Okujja ku expo tusaba nti tuweeyo omutwalo gumu gwokka oba oyingira Kololo, naye oba wagala kuyiga ogende mu sessions zaffe ng'otongerayo omutwalo. So sente ntono naye byogenda ofunamu bingi. Era njagala basaba mwena nti mujje Kololo kigenda beera kyamaanyi nnyo. Mu edition zonna ze tukoze eno edition nene egenda singayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.